Saabwandiisa Uganda Olympic Committee ng'alina abalala babiri omuli Julia Mwadeng ne Hanikon Musoke bebawere ne maana musango okujingajinga omukono gwa Roger Dungu nga kigambibwa nti gwe gwayamba Penny Kabenga okufuna ekirabo kya IOC mu Amerika. Okuwulirwa kw'omusango guno kubadde kwa kuba olwaleero wabula ne kizuulwa nti omulamuzi abadde mu kuwummula ate nga n'omuwaayi wa gavumenti Joseph Mayege ne kizuulibwa nti mulwadde. Bwekityo ekiragiro kya kkooti ne kiyita nti omusango gwa kuwulirwa nga 29 omwezi guno mu kkooti emu. Butuufu n'amazima na bwenkanya n'olwekyo kye mba nfunye mu kkooti oba mu ofiisi y'ekkooti nkitwala nti kituufu. Musango guno gwalina okuwulirwa omwezi ogw'Ekumi omwaka oguyise waali ne gwongerwayo kutuusa nga 3 January 2013 olw'engeri fayiro gye yaleetiddwa ewa Ssaabawaabi wa gavumenti okwekebejjebwa. Kigambibwa nti oludda oluwaabi lwali lulaze nga Dungu bwe yawaaba omusango mu bukyamu olw'engeri gy'atali pulezidenti wa Uganda Olympic Committee wabula oluvannyuma lw'okwekebejja fayiro kyazuulwa nti yaguwaaba akyali pulezidenti. Dungu abadde awerekeddwako Nicholas Paminga ne Gabriel Oloka agamba nti tagenda kussa mukono okutuusa nga amazima gazuuse. Yali Oloka yasituka mu lukiiko lw'ekibiina kya Uganda Olympic Committee olwatuula eggulu mu February omwaka oguyise n'ategeeza nga bwe yali tali mu mativu n'engeri Kabengi yafunamu ekirabo kya IOC mu Amerika. James Manja, WSTV, Kampala.